Hello guys, musibye mutya bami n'abakyala kansubire mu bulungi mwebale yonna gye musinze okulaba mama yo VIB'Z mwebale kusharinga commentinga okwa video zange likes mukola kyakabi nnyo so naku zino mugenda kunsonyiwa. Yes, bati mu house managers mubitegeera tuli munaku nkulu tuli eno tuli eri bukitegera. So yensonga lwaki enaku ezimu mbulamuko naye gye ndi fine era mbeera mbalowoozaako. So naku lwaleero nze n'omulamu ogugamba lwaki Abannayuganda olinda munno agwe mu buzibu olyoke omuweereze comments ezimusaasira naye ng'ekintu wakiraba dda ekifo ky'okumuwabula ate naawe n'omusuulira ddala mu buzibu. Kubanga ebintu ebimu bineewuunyisa nga nze omuntu ayinza okukola ekintu itsoka eddembe lye era nange nyina kyenjagala naawe olina ky'oyagala okitegeera naye omuntu bw'avaayo n'angamba nti momo ebintu by'okola ebyo si birungi wandibadde ostopinga mukko oba wandibadde okwata lino ekkubo mukitegeera naye gwe n'ovaayo n'okomentinga ng'onsapootinga nti no oluwa ddembe lyo bikole oli mwana muto gyegyo emyaka naye ate bw'anaakula imagine ekizibu nga kimaze omutuukako ogenda kuddamu omugambe nti kati okuze wandibadde nga olina ebikola ng'okyali muto. Bannayuganda muyige okwagaliza. Nze mbalaba temwagaliza kubanga omuntu agenda n'abeera ku channel oli ng'akaaba amaziga ng'ali mu buzibu ng'akaaba amaziga n'ogenda okulaba buli omu akomentinga n'obudola obukaaba naye mu bantu 10 ababeera mu comments mbabuli amazima mubeeramu ekinene nnyo 3 oba 4 bekikutteko nnyo ku mutima nawulira ddala nga kimukutteko nga ddala wulira ddala kyannaku naye abasigadde ebyo bye mwagala bye musanyukira okulaba omuntu ng'ali mu buzibu. Kubanga ndabira ddala omuntu oyo bw'amala okupostingayo gundi video nga yannaku ne wayitawo ennaku 2 n'apostingayo oli kale ng'anyumya nti nali ngenda kugwa mu buzibu bwe buti ne bwe buti naye omuntu bw'ati ne bw'ati yeyanyamba obutagwa mu buzibu obwo. Ogenda okulaba abantu bagamba eno puroguramu ebowa eno teyanyumye ate singa mutukomezaawo gundi ow'ennaku nga gwe lyessanyu lyo naye n'olagaani mu comment section nti olumiddwa bambi nga kibi naye omuntu oyo ekifo ky'okumutangira nga bukyali mwamulinda gwe mbuzibu mutandike kusaasira naye ate ne mmala nemusanyuka nti ate singa batukomezaawo oli ow'ennaku olage nti olumiddwa naye nga lyessanyu lyo. Murekerawo okubeera nga musuntasunta bannammwe kasita oli muto kasita tonaba kuzaala wamma kola by'oyagala no leero enviiri zange muziraba muzeetegereza bulungi za black oyinza okulooza nti nteekamu n'eddaayi za black naye ekiseera kigenda kutuuka mu maaso nga njeru tukutuku mukitegeera naye nga bwe bagamba nti enviiri enzirugavu ze zikolera enviiri enjeru omuntu oyo leka musuntasunta omugamba nti oli wa ddembe lyo kasita tonaba kuzaala kasita bwekiti ne bwekiti nedda mulage ekkubo nti mu maaso eyo gana amaanyi g'okozesa ng'okola ssente zino z'okolamu kino ne kino enkya tomanyi nti bugenda kukya butya naye akasente ko bw'okakolamu kino ne kino kandi kuyamba olunaku lw'enkya nga ine keesi waliwo ekizibu ekizze. Mwe mulowooza nti okuzaala kiba kitegeeza nti okuze
lwaki yo olinda ozaale olyoke ozuukuka obwongo? Mwabawala abato gw'okyalina chance okyali muto ate wafuna dda n'amagezi agagamba nti genda ku kyeyo okole. Nkwegayidde kwata bulungi akasente ko. Kakwate bulungi. Kakozese bulungi. Kakolemu eby'amagezi. Olunaku lw'enkya lujja kutuuka oluusi nga tokyasobola kudda ku kyeyo. Either ng'ofunye obufumbo tokyasobola kudda ku kyeyo. Oba ofunye obuvune bwonna nga tokyasobola kudda ku kyeyo. Naye bw'oba olinayo akantu ke weekolerera ng'omukazi era naawe ogamba nti no, bwe nali nkyali muwala nga nkyali muvubuka nga nkyalina amaanyi gange era neekolera ekintu kino. Naye lekeraawo okuliyiza ebigambo by'abantu kasi okyali muto, wamma kola by'oyagala, wamma kola biki. Bannange mbabuulire amazima. Bwe nali nkyaliko omuto, nange naliko omuto. Ng'ebirowoozo bya kito nnyo, bya kito. Nenfuna omusajja n'angamba nkubuulire amazima nze saagala mukazi akaaba. Nali mu myaka 22-23 awo. Ate nze obulamu bwange njagala okukaaba. Nze nkaaba. Kubanga bwe mba mpulira ddala waliwo ekintu ekinyize n'enkaaba. N'obwe mba nga ndi mukoowu nga mpulira nnyina ebinzitowerera ng'omuntu n'enkaaba amaziga. Mpulira ate ng'amaanyi gazzeemu n'engamba owaayi kansituke ntambule. Mukitegeera. Naye omusajja yangamba saagala muntu akaaba. Ekisooka. Ekyokubiri, saagala mukazi ambuuzabuuza ebibuuzo. Ne mugamba ye taata mpulidde. Naye nga kumbi yali alina akazeeke nga akabisseeko bw'ati. Nga sikategeera. Naye bwe namala naye ebbanga ttono n'akabikkula. N'akanteera ku mmeeza. Bannange nakogga. Mpulira njagala kukaaba ate bansuubiza tolina kukaaba. Mpulira njagala mubuuza kino ne kino kye mpulira kituufu. Ng'ate siimubuuze yangambira otayagala mukazi amubuuza. Kye nakola mukimanyi. Bwe twebaka ekiro neefuulamu yeebase naye nga no mu kirooto. Ne ntandika okulompoka. Ate kino, ate kiri, ate kiri, ate kiri, ate kino, ate kyali bwe kiti, ate ng'ennaku ennuma. Mujja sseka naye si birungi. Ng'ennaku ennuma ne mbiyisa eyo wala. Kati bwe namala nga maze okwogera ebyo byonna ne manya nti oba ayinza okuntegeera nti mbadde nnimba. Kati ne neefuulamu nti oli gwe mbadde nnyumiza nga ngamba yitawo genda okole awo ne nkuba emiranga. Nakuba emiranga ne neefuula mwana omutono naye nga nkuba emiranga omusajja yazuuka n'angamba ggwe kiki? Kiki? Naye mmanyi nti yalabulira bulungi nnyo. Najeeta okiyise nakyekuba mu maaso n'angamba obadde ki? Mugamba kiki? Ne neefuulamu abadde afubutuka mu tulo nga neekanze. Kiki? Ne mubuuza mbadde ki? Nalaba ng'asirika nezzaawo omutwe. Nabiyisizeeyo naye nga mpulira ennaku enzita. Naye singa ebyo ebiseera nali nnyina omuntu aŋŋamba nti omanyi yitawo abantu bakola bwe bati ne bwe bati ne bafuna ki? Ne bafuna ekkubo eddala va mu lino ekkubo kyamu. Omuntu oyo nandimusanyukidde nnyo naye nali simulina mpaaga amagezi. Naye mbeegayiridde omuntu oyo bw'aba afunye chance kugina emyaka gyammwe emito. Ng'ofunye chance n'ofuna ekkubo erigamba nti genda weekolera akasente ko ng'omuntu. Ofunye passport yo ogenze ku kyeyo n'okuba ekyeyo kyo. Nkwegayiridde muganda wange gwe akyali muto atanaaba kutuuka myaka egyaffe.
baako kye weekolera ng'omuntu kubanga mu biseera by'omu maaso tomanyi. Era nange nejjusa nenga mbu basinga nafunayo omuntu nampabulamu ebyo ebiseera oba singa nduwala. Naye neema nenzijukiramu ekyawandiikibwa ekigamba Omubuulizi essuula 3 olunyiriri olusooka nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Awo nengamba nti okay, which means kyekino ekiseera Katonda kye yali yantegekera nti ebiseera bwe biti. Molinda olugenda ku kyeyo n'okola ki n'okuba ekyeyo ng'abantu abalala. Naye mulowooza mu ebyo ebiseera tewali abantu abakuba ekyeyo bali gye bali. So bamikwano muyige okwagaliza, mulekerawo okwabya bannammwe. Oli bw'aba avuddeyo n'amuwabula ng'omuntu nti kola kino, mulekerawo mukomerera nti wandyogedde. Bw'oba tolina ky'osobola okukomentinga kuwabula omuntu oyo, sirika beera nga nze, beera mu kamooli sirika. Naye musanyukire omuntu bw'ayogera ekitalimu maziga ne mugamba ebyo tebyanyumye. Oli bw'ayogera ekirimu amaziga ne mbalaga ennaku naye enkeera baleeta omulala ate ebyo tebyanyumye. Kiki kye mwagala? Bannange muyige okwagaliza. Muyige okwagaliza, mulekerawo okulinda bannammwe bagwe mu bizibu mulyoke mubuuke nti ate singa yakola bw'ati kyokka nno nga yali alina chance mwe bennyina bamuwabya. So bamikwano munansonyiwa bwe mba njogeddemu obubi, mbasaba munsonyiwe. Atakuumira mpeera bankuumire. Mbeere bulungi, mweraba.